Ennaku z'omwezi zaali 29 mu Gatonnya wa 1986 omwami eyali ayolesa obumalirivu okubeera nga annunula eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yayimirira ku madala ga Parliament n'ategeeza nti etegenda kubeera nkyukakyuka wabula egenda kubeera nkyukakyuka ey'omuggulu. Bukyanga ayatula bigambe biba bukyanga byasanguza emyaka giweze 40 eddu era nga alayidde okutwala eggwanga Uganda mu maaso nga Ssekitiibwa mu ssemateeka n'okukuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Nze Kefas Mayumba njaga okwebaza okuba nga tukyali ffenna ku Spark ku makya. Tuli bamukisa okuba nga twegattiddwako omu ku bannayuganda ababaddewo ng'ebintu bino babyoleka oba babiraba ate nga beenyigira mu teekateeka z'okununula eggwanga lino. Kubanga ekiba nga olutalo olwaleeta gavumenti ya National Resistance Army mu buyinza lwogerwako ng'olw'okununula, Oweekitiibwa Israel Mayengo abamusaale okuba nga alina by'asobola okwogera ebigatta etoffaali okweyongera okutuukiriza enkyukakyuka y'omuggulu. Nzikirize banjulire omu ku founding member aba Uganda Patriotic Movement ate nga ali ku lukiiko lwa National Consultative Council so nga ate yaweerezaako ne mu Parliament ya Uganda ne mu bwakabaka bwa Buganda nga minisita. Sebo oli butereevu ku Spark TV tusanse okuba nga tuli ffenna. Nange nsanse okubabuuzaako ku lunaku lwaleero luno olw'ebyafaayo. Waaw. Bw'obadde ogamba nti nali nenjira butereevu mu lutalo ne ng'ako nzi abaali mu nsiko eri nga bakutte emmundu tebagambye nti otulimbye kubanga saaliyo mu nsiko saaliyo. Asaaga kumpita mu Nansiko. Nali mu Nansiko mu 79 ate olwo ensonga zaali endala. Naye ku luno twali mu Nairobi. Nga mwina bye mukwanaganya. Twalina bye tukwanaganya. Njokera ku ntandikwa yennyini. Kwewaawo. So nga tutandika emboozi yaffe eno oba oli awo munnayuganda alaba Spark TV ku Spark makya yandiyagadde okumanya Oweekitiibwa Israel Mayengo akwanaganya ebimu ku bikwatagana obutereevu n'olutalo olwannunula eggwanga ebiriwa bw'abanga teyali munnansiko. Saali munnansiko naye era bangi abatali bannansiko naye ate abatakwanaganya kubanga bw'otegereza mu lutalo lwennyini mu kiseera ekyo waliwo abaali mu nsiko n'abataali mu nsiko. Abataali mu nsiko abasinga nno baali mu Kenya era awo walinga bye twakwanaganyanga awo kubanga ku ntandikwa yennyini nga lwakagendo lwakanja waliwo batasobola kubeera mu Kampala mangu. Ku ntandikwa yennyini waliwo okuyigga pulezidenti yennyini Museveni ne bagezaako okumuyigga. Nange olwokuba nali mu kibiina kya UPM nga ndi muntu mukulu mu kyo nange bagezaako okunjigga ye n'abulira mu nsiko eruweero bw'aba teyekweka mu Kampala. N'ayingira mu nsiko eruweero. N'asingira mu nsiko eruweero. Bwekibanga ddala yaliyo. Yatuukayo naye nga simanyi olwo lwennyini oba yatuuka kubanga bagenda kimunoonyeza n'abula. Kaakati nze ne nzuuka ne ngenda mu Kenya wano awo we tukwataganira ne bannanga awo. Jjukira mu kiseera ekyo ekibiina kino ky'NRM kyali tekiriiwo. Waliwo UPM naye UPM ng'ate yavuddemu akali akaba kyewaggula kennyini ke bayita nga PRA, the People's Resistance Army. Kaakati mu Nairobi yaliyo n'abalala. Ekibiina kya Moses Ali kyaliyo, ekibiina kya Professor Lule kyaliyo, n'ekibiina kya munywanyi wange Kayiira nakyo kyaliyo. Kaakati ne tugenda nti twali tufunye obumanyirivu, twalwanisa Idi Amin ne ntutuuka awo kwasomera wakawise NCC, the National Consultative Council. Kaakati council eyo okusookera lwe lwali olukiiko lw'Emmooshi. Kakati olukiiko olwo ekisinga lwakola ebintu ebikulu bibiri. Ekyasookera ddala twali kugatta bibiina 20 n'omusobyo ne tujjamu kimu. Era twagala singa tetwagatta bibiina ebyo ne tujjamu kimu Amin yandiruddewo okuva wano, kabe kasinga teyandivuddewo. Ani tugamba nti okuva bwe twafuna ekyokulabirako ekyo
n'okulwanyisa Obote era kyeteeka okukolebwa kugatta ebibiina ebimulwanyisa tufunemu kimu era twakigezaako ne tupangisa woteeri ebbali eyo mu Nairobi ku nsiko ne tuula ennaku 4 tugatta ebibiina bino ebina ne twogera ennaku 4 esente ne ziggwawo ekibiina tutakikola ne tusengukayo ne tugamba tugende twogerere mu maka ga bannaffe yalingayo bannaffe mu kino kya Nairobi kyabagagga bogamba nti awo tuyinza okukwekayo emmotoka eziwere 10 abayita mu luguudo batazirengera nakati tugende wamunaffe bamuyita Matthew Kikaire waliyo na Makindi awo kansibe nti ye bamuyise ku mukolo nze balabika banneerabidde kakati era nagadde okutandikirawo kandi zino ez'abakukuna bw'oba bakungu teyatuuse oba naawe olinga abamu ku bannabyabufuzi ne bannayuganda betwalabe nga bagamba tetujja kulabikayo nze siwakinga ndiganye kulabikayo nga badde bampise kubanga bwekityo bwekiri oba bakwise oba tebakwise bwekityo bwekiri kakati anyway kumpita tebampise era munandyagadde okugamba nti abategeye emikolo nga gino bandibadde bakifuulira ddala mpisa ya ggwanga nti emikolo nga gino nga gibaddewo abantu abaliko mu nkiiko zaffe mu lukiiko lwaffe lwa Parliament ne bawummula bandibadde tebeerabirwa ku mikolo gyonna yenna ate naakutendera ki kitera nnyo okubaawo ku mukolo katugambe ng'okusoma bajeti ya Uganda bwemala okuggwa abantu nga aba TV ne mujja musanga nze ne mugamba nti wayi bajeti ogirabye otya nenga tebampise babadde bagamba ki ng'olaba nga kiringa ekintu ekiri fane basinze badde batuyita nitubeerayo si ekyo kyokka ne kano kankogere bw'obanga obadde ng'oli member wa Parliament waliwo kakaadi ke bakuwa akakukkiriza okutambula amangu bangu bakayita VIP card waliwo ke nalinanga naye olwa nali mpita ku Queen awo nga omuvubuka avuga emmotoka nga ntadde ekkooti ebbali wali eri omulala omuvubuka n'ajja n'ayisa omukono mu ddirisa ekkooti n'agijjamu n'agenda nayo ne kakaadi n'akatwala oba kati akakozesa simanyi naye ku Queen awo akawungeezi ssaawa ng'emu awo kakati nengani sisobola kugenda yatwalamu kkooti yokka nti gyejjamu amangu ng'agise mu ddirisa kakati kakaadi kabakungu n'agenda nako akanzikiriza okuyita buli wamu naye nagenda negenda nga munywanyi wange ekitundu ekiva ekingi akyaliwo ne mugamba nti wayi banzirizeyo akalala naga kaki tie ani ate amanye nti oli musajja mukulu wa wano naye nga nange sijja kugenda kakimayo era sikakimangayo naye ku mikolo emikulu eyo sigendayo nnyo naye kana malayira ga mulundi gwa 6 tewali kulayira kwa mulundi guno ko bali bakuyise era mbadde ngendayo obugenzi gyonna egibaddewo yati nagibadde meka ogwasookera ddala gwa 62 nali mu America saabeera saaliwo ogwaddako gwa 66 nali mu America saaliwo ogwaddako gwa 71 nga Amini azze mu kifo ky'Obote saaliwo kakati eyo yonna neyisubwa naye ogw'ensanvu naliwo olwo nno ssebo gwaliko ekinyumu tokirabanga kubanga Idi Amin abantu baali bamukooye naye okugamba bugambe nti yadduse okudduka yekka life president nadduka for his dear life ng'agamba si kulwanga abayekera bantwala kakati tekyetegesa nabano bagondi abakyala babadde ku TV nga bayita abantu mujje eriyo nemmere nga tekyetegesa nemmere tebafumba omukolo gwali munene mawuuno ogwo okulayiza Lule ku bwa president wali ku madaala ga Parliament abantu bajjula olujja lwa Parliament ne baggula oluguudo Parliament Avenue ne batuuka ku Uganda House ne bakka ne batuuka ku Lerwe ne bagenda ne batuuka ku National Theatre teri abayise kakati ogwo nengubeerako ndaba bajjako Lule oluvannyuma lw'ennaku 68 zokka sijja gaa twamuggyako kubanga mulukiiko nalimu olwajjako Lule naye nze saakuba akalulu nti aveeko abaakuba akalulu baali 16 abaagaana twali 13 kaakati binayiisa nadda mu ntebe
ne tujja okulayiza Binaisa kwensinga okujjukira obulungi kubanga twagenda otuuka ku madala ga Parliament nga tuliwo 18 abantu 18 yajjukira bujukizi nga tuli Entebbe naga abange waliwo okulayira gundi Attorney General bamuyitanga Stephen Ariko yali sikulumeti wange twasomaga ffenna ebudde mu kiseera 1960s naga gundi Attorney General mugende munonye omulamuzi ndowooza yali Wambuzi ye taliiwo wano erudda kakati ariko naga sina mmotoka mukama wange ono munnaye n'emmotoka mugende nammwe netugenda netunoonya omulamuzi netumala okumufuna n'agenda ku Parliament kati netwamala bakuŋŋaanya olwo ssaawa 12 bavudde Entebbe bazze ng'aga owaayi tuliwo 18 ffekka ku madaala naga genda agamba nze Binaisa genda kibe Naalongo ne Canon taata we ne maama we ne ŋŋenda e Kamwokya ne mbajjayo mangu ne tuwera 20 n'alayira mukolo gwa kulayira 20 ku madaala ga Parliament oyo bwe yavaako saaliwo nali ndi mu Nairobi nagenda okudda nti bamuggyeko dda bamuggyako bujja teyavaako buve tewaliwo nokulayira mu kiseera ekyo kubanga tewaliwo President gwoga nti yazzeewo akakiiko akamuggyako ke bayitanga Military Commission ako kaalimu abantu 7 nga ssentebe waako yali Paulo Muwanga omumyuka wa ssentebe yali President Yoweri Museveni kakati ako kekamumamulako nene kassaawo eyandibadde nga President nga bali 3 kakati abasatu abo baali balamuzi ba kkooti enkulu kakati noekyo tewaliwo kulayira kw'amaanyi awo era tewaliwo naliwo eni mu Kampala ng'olwankomyewo tewaliwo na mukolo kakati nekituuka kugamba nti Obote akomawo Obote bw'akomawo n'alayira olwo oli ludda waawo ndi mu Nairobi naliwo nedda naliwo saagendayo of course simanyi nakumanya tegwali nnyo popular mukolo ogwo Obote ng'akomyewo kubanga waliwo enkaayana nnene nnyo yawangudde abangi abamu nga baga ntawangulanga nga bagamba nti yesinziza obululu nokyo yawangudde sina kusinza bululu mu kiseera ekyo tewaliwo kwesimbawo President yesimbawo mu kiseera ekyo oli yasinzanga ekibiina kyasinzanga ababaka mu Parliament nga kyekironda anaabeera President nolwekyo nga tewaliwo nkaayana yakiko ekyo nangwadde waliwo bangi nnyo bagamba nti neddaada UPC si yasinzizza ababaka mu Parliament DP yasinze okubeera kwaki bwekutyo kakati nno oyo n'atereera mu Ntebbe olutalo ne lutandika luli nayogeddeko ku ntandikwa mwaka gw'ekinamu ne lukwajja nze nziruse ndi mu Nairobi twasokera mu kabiina ako aka komiti akayinganga mu Nairobi aka external committee NRM external committee aluno ku ntandikwa ennyini nga tukaliko omwenda tusigaddewo bana kubanga Oweekitiibwa Amama Mbabazi akyaliwo Oweekitiibwa Ruhakana Rugonda akyaliwo Oweekitiibwa Matthew Kikaire akyaliwo nange nkyaliwo bannaffe 5 Professor Lule yafa Professor Kanyerezi yafa Dr. Abakulu Mpagi Wamala yafa Dr. Sulaiman Kigundo yafa Oweekitiibwa Sam Njiba yafa abo 5 akati tusigaddewo batono bati kakati awo netulindirira Obote lwadduka wano Obote lwe yagenda saaliwo era Obote bwe yadduka ate munywanyi we Kitookero yaddawo ogwo n'omwezi gwa 6 omwaka gw'Ekinaana kakati ate awo wayita emyezi 6 nga lwolutalo tuluyimiridde netutuuka ku lunaku lwoyogeddeko ku ntandikwa President Kitookero naye nadduka kudduka buddusi kakati awo President Museveni watuukira abantu abaali ku kulayira
baali bayitirivu obungi teri yabayita n'omu mukaaga era sinaba kumanya nsonga lwaki kyetaagisa okubayita bajja bokka weewaawo tusaana kukijjukira nti abantu bajja okulayira kuno kuba kulina endowooza za mirundi ebiri waliwo endowooza egamba nti wamma ggwe tuwonya abaddewo yakuŋŋaanyanga abantu abangi nnyo nga Bote ngadduse nga Amini agenze n'aba n'okugamba nti nti tufunye omukulembeze omujja nga tekiriko okugamba nti twebaza Katonda kubanga oli tumuwonye wano kino kibadde kyanjawulo wano wabula ngenda ne ŋŋamba nti bannange tuliyiyayo engeri yaffe ey'okukolanga emikolo gino nga ffe tugikoze ddaala ntugamba nti gino tugukoze nga gujja mu mbeera zaffe nga bwe ziri. Embeera zaffe nga bwe ziri ki kyotegeeza? Tuli bagagga nnyo bwekiri naye singa ogenda n'ogamba nti abaye omukolo guno ogwaliro kagutaddeko essente ezenkanawa balina okugamba nti oyagala okulingiriza embalirira tezisaana kwogera nankubadde mu constitution yaffe mulimu akantu akagamba nti omuntu alina obuyinza alina eddembe okumanya okubuuza n'okumanya n'okulondoola ate ngaekimu bikulu ebiteekwa okubaawo kubanga abantu batandika okumanya biki ensimbi zaabwe ensaasaanya kwegamba ebintu ebyetaagibwa bingi nnyo n'ogamba tubinyonyi ntizibuse mu bbanga buli emu ebuukira ssente mmeka oli ayinza nno okugamba nti nti ze twasaasaanyiza zagenze mu bannayuganda wano n'ogamba nti batuguza amafuta gezibadde zinywa ate oyinza osanga nabadde bazivuga osanga si bannayuganda kubanga ku mikolo ng'egyo ye zibuuse olwaliro omusinde eno siguulidde naye teekwa okuba zibaddewo wali zibaddewo n'emizinga abirimu gwaba balina ogimukubira naye ng'ekiro waliwo ezaabuuse nezoolesaawo ekifaananyi n'obubaka obw'enjawulo obuyozaayoza pulezidenti waffe kituufu nnyo naye kwegamba ogenda ogamba nayewo okusaasaanya essente okwo kwandibadde awo twakozesa bulungi bannayuganda bafunyemu buyambi kubanga bannayuganda beetaaga obuyambi bungi beetaaga abakozi abalungi abakozi ng'abasawo kati abasawo bangi nnyo Oweekitiibwa Mayengo ekibeerawo ku lunaku luno nga wabadde ng'agenda okulayira kiba kya lunaku lumu era kyakaseera naye bwe tugamba tutunulire ku myaka 40 okuva wali mu 1986 ng'ennaku z'omwezi 29 mu January okutuuka kati bwe tuli bingi bye tuzze tuyitamu ate nga Katonda atuyambye nti akyakuwadde obulamu osobola otuyitira mu lugendo lwa Mwami Museveni ne NRM olugendo oyinza okugamba nti wabula mu myaka 4 bino temubibuusa maaso mu myaka 4 toyinza kubuusa maaso kintu kigamba nti waliwo ekiseera wano nga tolina kaguudo kokwata kataliko road block yadde mu biseera ate gavumenti yeeyita ebyeddembe twagizza emirembe naye tinotuuka buli luguudo nga tosangawo emisanvu awo naawo kubanga eddembe lino eryokugamba nti omuntu awulira nti alina eddembe talina kweraliikirira kintu kikulu nnyo si ekyo kyokka tusaana okumanya nti okuteekateeka kubadde kwetaaga okulabira abantu bangi nnyo kati okusinga abaaliwo emyaka 4 agayise baali batono ye nno naakutenda eki omanyi nti Uganda we yatandika okwefuga ng'abantu bali miliyoni 6 zokka mu 8 kati tuli 46 obukadde kale olabira ddala nti enteekateeka eteekwa okugaziwa kaakati ekyo tukikoze President Museveni ne ttiimu ye kubanga tali yekka era pulezidenti omulungi tayinza kukola yekka akola ne ttiimu ne bagamba nti batuula wamu ne bayiiya kiki ekyetaagisa awulidde pulezidenti tayinza kumanya buli kintu ekyo buli muntu akimanyi ndowooza pulezidenti tayinza kumanya buli kintu tayinza kugamba nti ye yakola yekka tekisobokera ddala kubanga ateekwa okuba ng'alina ttiimu ye si wano yokka mu Uganda wonna gye bali awulidde naye kati emikolo gino kyenabadde nga okugamba nti tugiteeketeeke mu ngeri yaffe kubanga
kyabuwangwa okuba emizinga mu Uganda nga wano ku mukolo nga guno ani yali akimanyi ekyo kyetagisa kuba kyabuwangwa kyetagisa kususibadde bagikuba n'emikolo tekyetagisa wonna gikanga abantu lwabwereere bwe buyisayisa bw'abazungu wetuze tukoppa colonialism atukwata ne ku mutwe noga nti abazungu bakuba emizinga kubanga omugenyi atuuse ffe okuva edda nedda tetubanga kubona ngeri zifaanani z'abagenyi baffe oba tetubanga nayo tuyiiye nolidde naye ng'ejja mu mpisa zaffe mu neeyisa zaffe pulezidenti akoze eki manguudo muziraba azigezezzaako nnyo musaka musensi zino enkalubo n'azigeza kuki n'azigeza ku munange bamutanga Yozefu Kimbowa yali muzimbi nno kubanga mu Uganda tembanga mu kampani y'Abannayuganda ezimba kwenkana ya Kimbowa bwe yali kubanga ya Kimbowa yasinga ne loko nnyo ate nga Kimbowa yali musajja wa primary 6 naye yazimba bwe yaddukira wano ku mulembe gwa Idi Amin yali azimba ebizimbe 46 buli district mu district zonna awamu ng'alina abakozi 1,400 abazimba Kimbowa oyo. Kaakati bwe twadda tuvudde mu buwanganguse naye ntugaa tugizeewo naga twategana kye obubbi obuli wano kizibu nnyo okuzimba kaakati n'abakozi abanyuka olaba gana akavuyo noga nti oba atute sukaali kazi mulimu kiro ya simenti buli agenda n'emisumaali 610 mu mpale kagamba obubbi kakati mu bubbi obwo pulezidenti ono mwazimbidde enguudo zino zonna mwazimbidde daamu empya endala ejjinja nankubadde ano yaliyo ebyewunyisa byagiriko mwazimbidde endala gye bayita Bujagaali mwazimbidde endala ekaluma kaakati obo bonna kwegamba okugamba nti ensi egende okula tukyali wala tewali kubusabusa kubanga bw'owulira nti ku buli bantu 100 abantu nga 80 tebannabafuna masannyalaze bakyali ku butadooba bakyali ku nku naye mwakyolya ennaku ezo nenva eggulu nengenda butereevu tugenda n'abavubuka bange nengenda nga ntunula okutuuka ku nsalo ya Sudan ne Uganda nentunulira ensiko nentunulira obusiisiro busitamye nenga Katonda wange eki eyo abantu bakyali bati ensiko njereere okuva nga ng'okueri ku nnyanja bw'olengera nga nsiko njereere ana gokka mu myaka 6 kasakatafula naye eyo byonna tebinaba kunneeraliikiriza ebintu byenjagalira dde ogamba byeraliikiriza Bannayuganda bwe twali tugenda okwefuga ng'abantu bagamba tulina omutawaana tuteekwa okulwanyisa abalabe abakulu 3 tulina okulwanyisa obutamanya kitegeeza nti twetaaga okwongera ku byenjigiriza tulina okulwanyisa obulwadde kitegeeza nti twetaaga okwongera ku simbi zetugereka ebyobulamu tulina okulwanyisa obwavu abo bonna kaakati kale omulabe gwe tulina ddala namba 1 bwe bubbi kubanga obubbi obwo ne byemwatadde wali ebbali byonna okulwanyisa obwavu obutamanya n'obulwadde obubbi buyinza okubinyaga ne bibuutikira nembeera nga nebiri byonna mwemeddwa musigaza kulwanyisa omulabe asinjadde obunene bubbi era nja kwewuunya kakati singa pulezidenti anaalonda nazza mu kabineti ye abantu bebadde beemulugunyaako nti oyo nti alimu obukulupya naye ati pulezidenti Museveni era omu ku abo bwe mwali naye naawe oyinza okuba okkiriziganya nange nti ali tolerant oba ye muntu omukwata mpola agumiikiriza embeera wabadde ekyankwanzi mu lusirika yakyasanguza nti mubamu ku babadde balumiriza okuba nga benyigira mu kubulankanya amabaati agali galina okuyamba abantu kuseera Karamoja bajja ne bamwetondera n'abasonyiwa nandigenze Karamoja ne beetonda enkola eyo ayina olowooza eyinza otusobozesa kuba bw'ogamba bw'onoolabamu ku abo abalinga abo mu kabineti kajja kuba kabone akoleka nti tetulina lugendo okulwanyisa obukenuzi wajja kuba akagamba nti ne bwonyaga akuddiramu ali tolerant nga bwogambye mu Luzungu amanyi okugumiikiriza
naye tugenda twebuuza babakozi babbula nga tulina bayitirivu obungi ani atasobola kubeera minisita wa prime minister prime minister alina special qualities kiddala ddala zogamba nti nzibu nnyo okuvumbula kuno tagenda kulwana lutalo nti yeetaaga skills ezitali za bulijjo awulidde kakati nzewe ŋŋambira nti pulezidenti alina abantu bangi nnyo kwayinza okulonda ate buli mwaka tufulumya abapya awulidde kyobulaba nokulaba nti mubutuufu ddala singa kiyinzika abantu bandibadde nga baddira ddala ku nkola egamba nti ku bakozi bonna abana byabufuzi teri asaana kusukka ttaamu 2 mu ofiisi ye kabeere wamuluka bano bisanja 2 tulina bamala si ekyo kyokka ku bisanja 2 ebyo kiyinza n'okukendeeza ku bunyazi katonotono kubanga olwo oli amanya nti agenze nti ajja okuddawo ajja nankola ndala tojja kusuubira kugamba nti bali mu ezo agenda okubeera meeya wa Kampala ompya ajja kukola buli kimu nga Lukwago bw'abadde akola ayinza okukola obulungi ennyo okusinga Lukwago ayinza obutatuuka Lukwago naye ng'akoze twandyagadde nti bwe bwabeerawo bisanja 2 tasussaawo nga temufuna omulala bwe bali bangi nnyo. Owekitiibwa Israel Mayengo omulabi wa Spark TV tukyali n'owekitiibwa Israel Mayengo munnabyabufuzi atabuusibwabusibwa ate ng'aluddewo ensonga zino ezogamba nti era mulondoozi wa nsonga kubanga y'omu ku baatandika n'ekibiina kya National Resistance Army ng'agezaako okubeera ng'akwanaganya emirimu era egezaako okulaba nga gireeta obununuzi mu ggwanga muno ate nga yali memba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu yaliko MP n'abeerako memba ku lukiiko lwa National Consultative Council so nga ate yaweerezaako ne mu bwakabaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga minisita okusobola okubeera nga tumusamu tuluba eriyo kuba nti yeebuzibwako ku nsonga nga zino. Bweyogera ku nsonga z'obukenuzi yali nnyingo ya 7 naye nga ne gye buli eno alabika nga afuukidde nabe eri gavumenti ya Mwai Museveni olowooza obuzibu buvaawa obulemesa okuba nga alumira ddala kuba 2016 bw'alayira ekisanja kiruma akuna mukyezo naye abaako ne minisita gwe baasanga omukungu baasanga mu woteeri nga bamuwa obukadde 10 n'abaako gye yagenda enakawuka eyo n'asanga abasawo nga tebali ku mirimu n'abafuumula naye luvannyuma te ne badda ku mirimu n'ebirala biringa ebyo olowooza obuzibu luddawa okulwanyisa obukenuzi era bukyali wuwe yennyini alina eddembe okukola buli kyakola buli okugamba nti abukendeeze kali kewaganya nti ali tolerant tasaana kugumiikiriza kuttira kuliisa omuntu yenna eyalabizza bannayuganda ennaku ng'abanyaze ayinza kubanga alaba nga bw'anaabejjako abalinga abo kiyinza ekintu okutagala oba waliwo kirowooza nkikyasobola okutagala kubanga kakati waali kakati anywedde bulungi nnyo ebyaddala ne balonda bangi nnyo ekimala abantu bali bangi nnyo ekimala kwayinza okujja abaana akola emirimu twali kuddiramu kugamba nti ate ono nti tumuttire ku liiso nedda Kabaka Singa buli mukozi wa Uganda yenna jjukira mu gavumenti abakozi abali mu gavumenti be batubba kakati nga mmwe temulina mwenza kubba munnayuganda mumubba mumusanga wa temulina bali muli mu gavumenti mwennyini era omwo mukama waabwe yeye ateeka okugamba nti agende nga bakyusakyusa Well, omulabi wa Spark TV Spark Macha nkujjukiza nti gavumenti eno mu kujja mu buyinza yajja n'ennyingo 10 kyeyayita 10-point program. Mu nnyingo zino 10 ennyingo ey'omusanvu gye yalina okussaako essira yakulwanyiza bukenuzi oba kye baalungiya ne bagamba obuli bw'enguzi aba kye bayita kati obubbi. Owekitiibwa Israel Mayengo tugende mukumulako ngo naawe oli omu ku bekkokola obubbi nti buli wamu ate buli munda ogamba nti ffe nga tuba bulijjo tuyinza obutenyigira mu bubbi naye eri munda abali mu gavumenti bakyenyigiramu ate okubulwanyisa tuyinza kukola tutya nga tulwanyisa ate bali abalina obuyinza ate abali mu gavumenti abali mu muze bennyini oba buli mukozi wa gavumenti yennyini twalimuwandiisizza endagaano n'agissaako omukono
nga tannakutwala mulimu gwaffe Yes. nti singa wabaawo akantu konna ke tumubuusabuusaamu tujja kumuwummuza nga tewali nakugamba nti waliwo ekirala kyonna ng'awummula ng'agenda akola ebirala wamala ogissaako mukono buli wabaawo konna akakuba nti gundi oyo yandiba nno nga atunyaga ng'oyawummulirawo mangu ate mu kiseera kyekimu ne tufunayo nekkuba eddala kubakyusakyusa ng'ogamba nti omuntu akola omulimu nga Kalema permanent secretary akola mu kitongole kya agriculture ne permanent secretary akola mu kitongole kalugambe ekya ekirala kyonna ekyeducation bonna bavamu ba permanent secretary ne tugamba nti buli myaka ebiri ng'omwadda mu ministry endala ng'adda mu ministry endala oluusi president abe nga alina eddembe okubakyusa wayagalidde wonna n'agamba nti edda wali eri kakati ekyo kiyinza okukendeeza ku bantu ababadde bakoze entegeka tulina ke tunaanyaga ate nno ekituuka ku civil servants abalala mulimu abatonotono abali wansi awo naye nga balina mitawaana togirabanga n'ogenda mu kooti n'osanga nga fayiro zaabuze n'ogamba nti fayiro zaabuze nti kakati n'ogamba singa oyo yazikubuzizza court clerk amanga go bagambye nti obituuka ku Monday nga bagamba nti gundi abadde mu kooti enakawa kati ojja gendamu eri ku Buganda Road gwabadde ya Buganda Road genda eri mu land division erudde eri bonna ba court clerk abo tugenda tubakyusa mangu kati kireeta abantu kugamba nti banatuukawo nga bakendeera kukubuzaabuza ebintu ekyo nokiteeka wali ebbali naye kiri kyenagambye kisookera ddala nti kasita bagamba nti wano waliwo akantu akagamba nti ono alabika yabbye amabaati ge Kalamojja tadda ku mulimu gwaffe ng'oyo avaawo kubanga endagaano yaffe eri gye ŋŋambye aba yagisaako mukono nti bwe tubaako akeemugunya konna tukuggyawo mangu awo tebaako najja natuwaabira ate negana amateeka g'abazungu gano awo Idi Amin lwaki Idi Amin yali wano tewaliwo buli bwanguzi kubanga Idi Amin yali abalwamu batategeera okutegeera kitegeeza kutegeera mateeka g'abazungu gano amateeka g'abazungu gano gawadde protection gakuumye abanyazi omunyazi ayinza okukukanulira amaaso mu mbuga y'amateeka n'akubuuza nti kikakase prove it nabbye ntya nga ddala ebintu ebadde akuma baabitutte tibabitutte tebiriiwo naye ze nabibbye nakubuuza ebintu ebikuswaza n'okukuswaza nobanga gwe eyaza okumuvunaana ate buli ng'olinga gwe yazisa omusango kakati waliwo okubaawo okugamba nti amateeka g'abazungu tujja kugakyusaako katono tugabe nedda eno public policy Uganda batebagala amateeka g'abazungu gano nago gennyini bwe tutagakyuseeko galimu obutundu bweteeka okukyusaako bugoberere ku mpisa zaffe kubanga kati gagoberera nga omuntu ng'enkusu abazungu bagateeka tetubuuza bw'otowabira oli mu myaka 12 ng'omusango tegukyabaddeyo nobuuza lwaki 12 lwaki 22 lwaki 2 tetumanyidde dda abazungu bava ku kyokukola ekyo kakati ekyo tukwata bukasa abazungu bwe bagamba ti tugende n'ekyo ono yabbye nti bw'aba toyise bujulizi mulumira ddala nti yabbye teyabbye nga te ddala byeyabbye tebiriiwo oba ebyabbiddwa tebiriiwo kyova ogamba nti nti tujja tugambira nti ddala abantu abangi bo bandigambye batya abantu abangi bandigambye twagala ebintu byaffe twagala amabaati gaffe twagala kutugamba nti ate oli bagasanze ku nnyumba y'enteeze n'agabambulako mangu ate ntugamba nti yejjeeredde abaali bageetaaga Kalamojja baali bageetaagira ddala kakati nno ssebo oba wasaana okubaawo akakiiko akagoberera ebintu ebyo Oweekitiibwa bwe mpulira endowoozayo eyo mpitirivu obulungi naye njikwanaganya n'ezimu ku resolutions oba ebyasaliddwawo babadde ekyankwanzi omwezi oguyise ogwokuna mu April babadde ekyankwanzi naye ezimu ku resolutions oba ebyasaliddwawo Mwami Museveni General yagambye nti kati kyekiseera wabeerewo okukyusakyusa ba permanent secretary nga taba mu ofiisi kireetera okulowooza
atera okubeebuuzaako oba obadde oyogera ku banno bwe mukyali abalamu mwami Mbabazi ntera omulaba nga atera omutuma ne mu mirimu egimu mwami Matthew Kikaire akyaliwo naawe ani okunaawo gwogambye atera okubayita n'abeebuuzaako. Olwa Spark TV anti omusinde okuwulira gwenyonyi tusirikiriramu omusinde naawe n'ogwewulirirako wekitibwa nga abadde ayogera nti ennyonyi ng'ezo oba oli awo munnayuganda yeetaaga okumanya zikozeseza amafuta genkana ki zisasanyiziddwako kinebera ebirimu zigasa ki zigasa kubanga dada wano dada emitawaana egiri mu Uganda teginaba kufuna bwetaavu bwa nnyonyi ezo. Okulaga ensi tulina ejje eryo mu bbanga. Mwami Museveni atera okubeebuuzaako yali afunyeyo akadde n'akuyita oba atera okukubira akasimu oba mwogera? Dda twayogerako nga twayogedde gwali mwaka gwa 92 lweyampita nnyo dda nnyo lweyampita n'aŋŋamba tuyagala kwogera ku ki. Olwo ne mugamba nti ate gwe wampise ate nombuuza nti twagala kwogera ku ki n'ebiseera kimu namugamba nazze ntegese nti ojja kubaako byombuuyi bye twogerako nategeseewo obuntu wano 7 era nitubwogerako netukkizaganya na mukaaga kamu kokka keyagaana nti neddako nedda naye ati wagenda okuyita emyaka nga5 nga naka akakoledde ddala nga bwe nali ŋŋamba kakati tatera bo bannange bano abaana beŋŋambye Kikaire ositira kumulaba ng'amuyise ku mikolo n'amutwala nga mukulu munne Lugunda ye abeerawo ddala awo Mbabazi mukubaaniza n'abagenyi ku kisaawe ky'ennyonyi tatera kugamba nti waayo Mayengo okyaliyo eyo oba lwaki kizibu nnyo n'okuteeba ensonga ez'ekikanga ekyo naye ogenda ogaa nti bannange oba tulandibe kyova olaba nti mu kiseera kino nze ndowooza ntwetaaga okulongoosa palamenti eno ebeemu ebitundu 2 ebeemu seneti akakiiko olukiiko olw'abantu abakulu abatagujjumanya na mirimu wabeewo ne luli olwa bulijjo naye nga sinene kutuuka nga bwe ziri kaakati kuba kakati palamenti wenjirabira ekintu ekisedde obukulu kyeyandibadde kola bannayuganda kye beetaaga erabika teri nakisiinyanako kubanga nze ndowooza nti ekintu ekisinga okuddala obukulu Uganda kyeyeetaaga kutereeza constitution eno erina buli kantu konna kolaba kalina omutawaana akatuze emabega emirandira gyako giri mu constitution twetaaga ogitereeza ebeere nga egenda wamu n'ebyetaago byaffe. Waliwo ebyafaayo ebyeddiŋŋana bw'otunuulira ebyaliwo mu 1986 awo gavumenti tenaba na kuweza mwaka ne babasaako obunyogoga ne babatwala mu mbuzi ekogga era namwe baabaleetanga mu kkooti ne bagamba okunoonyeza kukyagenda mu maaso ne babazaayo ne babakomyawo ne babazaayo paka obujulizi bwe baabula ne babayimbula oluvannyuma lwa myezi 6 mulamba nga babasibye okumala emyezi 6. Omuwaabi wa gavumenti alokayimirayo n'agamba nti okunoonyeza kwonna kulaze tebalina musango gwonna n'ogamba kati eddembe lyaffe lirinyiddwamu okumala ekitundu ky'omwaka obulamu bukendeddeko kubanga tuyinza kubeera eyo. Nkima bukima tena kyejja kuba na Uganda kakati kyandweleeta mu eyo constitution eyo mwenandyagadde ekigambo treason okulya mu nsi olukwe bakirambulule definition. Si ffe tunaaba tusoose constitution ya America eyogera ddala bulungi nti omusango gwe bayita treason guzzibwa ng'omuntu akoze kino na kino era okumugamba nti gumusinze
mukipuvinga bwe muti na bwe muti naye kugamba nti buli ayagala yenna ayinza okuvunaana omusango gw'okulya mu nsolo kwe. Lwaki ekyo nkireese kuba kifaananira ddala n'ebitulaba kati kyekiri kyogambye mu 86 even after 40 years olaba nga waliwo abantu be bakwata ku misango era ejja treason ne bamuleeta mu kooti ne bamuzaayo olowooza kukyagenda mu maaso oluvannyuma ate ne bamuyimbula ng'obujulizi bubuze olowooza kiki ekyetaaga okukolebwa kudifininga kigambo ekyo nga bwogaye treason oba nesigedda muzibe kubanga sebo omusango gwa treason nga munene okulya mu nsolo kwe gusinga singa ogeze olutaana abantu ku kyalo nga 50 ogwo omusango mutono nnyo okusinga omuntu alidde mu nsi y'olukwe. Singa olidde mu nsi y'olukwe abalabe ne bajja ne bagirumba ne battema abantu 5,000 kati tegereza kiri mu Iran abazumbi Iran bajja kutta abantu batta abantu 10,000 abo singa nga bakolaganye n'omu Iranian munda muli oyo yazizza omusango gwa treason oyo atuddemu olukwe kati omusango munene nnyo n'olwensonga eyo twanyagadde okukakasa nti teguliko kuteebereza onogamba nti waliwo wano ekitategeka bulungi ekyo tumuvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe bateekwa okubanga bali clear nti omusango guli bwe guti bagudefining mu constitution. Ekyokubiri asibiddwa obwereere n'avaayo linajja amuwaabi wa gavumenti agamba tunoonyereza olabika talina musango gwonna addeeka n'ogamba nti amaze mu kaduukulu emyaka 2 adde buzika kandi baiteekera etteeka erigamba nti asasulwe public emusasule bw'aba yakolanga ng'afuna siringi omutwalo gumu buli mwezi bamusasule omutwalo gumu buli mwezi gyonna yali mu kaduukulu. Ekyo tekitegeeza nti waliwo vinofesi tatwalako musolo gwe nagwa gujjeko naye nga bamuliiridde. Kiki ekiraddala ekikulu kyendaba ku nsonga y'ebyobufuzi ebibiina ebingi amawulire n'ebyogerwa nti Mwami Museveni takyalina ludda luvumu takyalina bamuvuganya bw'otunodde oluvuganya gavumenti oba ebibiina ebivuganya gavumenti bikyawaza gyebiri naye olw'obungi bwabyo nga te yebikoma obungi singa nze mbadde Museveni yenandikomye okugamba nti Mukama yeebazibwe yebikoma obungi era bw'agamba kuba yatuuka n'okubeera atuukira nga tewali kakati awo wali ekigambo ky'omulugube kibayita selfishness kubanga singa nga abantu bano basobola okutegeragana ne bamanya nti mu butuufu ddala kino kibayita opposition si kugamba nti kuli awo kufaana kuwona nedda kuba kugamba bagamba nti ndowooza ekyuse katono nosanga ebibiina byonna okutwalira wamu interest yabyo y'emu byonna bigenderera kugamba nti babeere n'ensi eyeyagaza. Kakati ono agamba nti otuuka ku nsi eyeyagaza mu Uganda twandikoze kino ekibiina ekyo bwe kigamba nga kiri ekibiina kigamba nti twandikoze kino ebyo nemukiteesaako wano olusamusalawo nti oludda luno lwe tuba tugoberera. Kati y'opposition twogerako eyo tetugamba nti kufaana kuwona era olyogamba nti asikizaganya n'ekyo nga muteeka mangu waliyo nti aziza omusango gwa Naggomola treason awulidde. Kakati sebo ebibiina by'obufuzi bino oluusi wentuukira n'okugamba twali tetunatuuka kuyingira nkola ya bibiina bingi naye ate tulina abalabe abali ebbali be batuwa obuyambi ne batuwaliza n'okukola ebintu oluusi wembuuza ne kubuuza nti etteeka ly'obwetengereze ligasa ki ennyo nga tukyafukamirira bali ne batuwa obuyambi ne bagamba gavumenti tuba obuyambi naye muteekuba n'ebibiina ebyobufuzi nogamba ffe abeetengeredde atugamba ati ekyo mu kwetengerera kuno twali tukendeeza n'okwewola essente ne tugamba nti tetujja kuzeewalana tunaafa tetujja kufa. Kakati ssebo nze ndowooleza ddala nti ebyo byonna byenjogerako biri mu kigambo kyakugamba nti constitution kyekyandibadde item esinjadde obukulu parliament gyandibadde ekolako
ne parliament gikwine eno ha njibusabusa nnyo okusooka mulimu abantu yo yennyini eyongedde ne ku bukenuzi ero yennyini parliament yeddala ebaddewo oba neno ogirya byaddala nga bwegenda okubeera nene bwegenda okubeera kubanga obunene ezijja kwenkana eyinza kusingawo 520 byebadde 529 kati mweyongeremu districts empya nga 6 ezo zijja kwongerako buli emu yongerako omukyalo omwomu neyongerako ne bamemba oba omwomu oba babiri balina okubeera basatu naye kijja kubanga yeyongeddeko kaakati parliament bwebeera ennene yenkanidde awo nejja ebeera ne obutalowooza ku bantu gwenza ogamba nti memba wa parliament bamugulidde engoye tebamuwadde sinja obukadde 3 gena agula engoye memba wa parliament abatasaitalina suitable okubeera memba lwaki tasobola kugula ngoye ze n'emmotoka zandibetuzi public yandibeera tegulya memba wa parliament mmotoka n'akamu kokka twakoma kuba na parliament ya mulundi ki egyogamba nti yeyali gyewali olabamu ensa kubanga ng'egyonyonnyola eno eriwo olabikanga nze bwe nali musigansira tenansa eyinza okuba nga enamusa naye erinamu ebisobyo biyitirivu n'ogamba nti memba wa parliament ayinza okuba ne sente ezenkaniddeawo ezimwebwa nga abasomesa abali eri abasirikale abapoliisi abakozi ba gavumenti abalala bonna kumpi tebalina sente ezibasasulwa zegasa memba wa parliament omusanga abagamba nti bamusabye sente zenkana wano obungi kyempakanyiriza ddala kikyokugulira omukozi wa gavumenti yonna engoye okuggyako ng'ali mu uniform n'emmotoka nzo sikkiriza ddala n'akamu kokka buli gibamuwa ate kugisasulira nze nali memba wa parliament emmotoka twalisasuliranga twalisasuliranga naye nga ti bagikuwa bagenda bakusalako naye fe abalinanga kampuni zaffe nga kampuni ekisasulira mangu neggwa nedda wali eri naye wano okugamba nti memba wa parliament bamuwe motoka bannayuganda bamugulira emmotoka ate naveeyo navudde kotido okujja mu lukiiko natambudde mailo 10 kilomita 3 bansasule kilomita mu motoka gye mwamuwa kitegeeza n'amafuta mugamuwe era bagabawo kisobu nnyo bannayuganda bandibadde balina engeri endala gye beetaaga okukozesaamu essente ezo okusinga okuziwa mu parliament zonna eriyo n'eŋŋambo ezigamba nti sipiika afuna omusaala oguwera milioni 5 nti agabana milioni 5 omwezi mu ngeri emu oba endala olwo n'akasiimo kabakamishonawo obusiimo bwandibadde bulina kintu kyandidirizi nabo mutuufu mu parliament mwandibaddemu bantu banaku nnyo batuukaawo mulimu n'obubbi bwennyini kakati awo wava abantu ogamba nange nandagadde okugenda ne batunda n'ebyayi byonna bawangula ekifo okugenda mu parliament bwamala okutuukayo naleka atandika okunoonya buli wantu engeri kijazaawo esente ziri n'engeri kijazaawo okugamba nti asobola okulwana n'okulonda okujja mu gyekyenda wasinkana Mwai Museveni wayise emyaka 4 singa omusisinkana n'ofunayo omwaganya oyinza mugamba ki wano tuwumbawumba kusiibula constitution tegiddemu yonna naddala party ya executive yokka ne parliament gikendeeze halfway constitution tugiddemu era tugikwateko nnyo teri constitution tekwatwako kituufu bagamba nga tegikwatako togikwatako nedda lwaki bassaamu clause egamba nti amendment ekyo kitegeeza kwetegekera gamba nti tugiddaabirize tugirongoose bwe tugenda natulaba wakasobo ntukalongoosa eyaffe wabula ebadde unfortunate constitution tanakuweza myaka 5 yakabeera amended emirundi emeka ey'Amerika emaze emyaka 25 kumpi bakajamendinga emirundi 27 gyokka ng'ate kwa 27 emirundi 10 yali yasooka bakikola mu myezi 24 nga zikwata ku kintu kimu kyokka Bill of Rights naye obutundu bulala bwonna amendments 17 zonna zikoleddwa mu myaka egyo 12 mwana kumpi ng'ate mu amendment ezimu mulimu n'emu eyajja okugjawo ate endala nayo nayo neetibwa amendment oli yagamba nti mu Amerika tokkirizibwa kuyisa mwenge tokkirizibwa kuimportinga mwenge tokkirizibwa kutunda mwenge eyo yali amendment ate amendment yakijjawo nayo nebeera amendment endala olidde tweyanzeki
bwe tubadde n'owekitiibwa Israel Mayengo nga tukubaganya ebirowoozo ku myaka 40 aga Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina ekya National Resistance Movement gye babadde mu buyinza bw'eggwanga no Uganda. Era tusuubira nti emyaka 40 olw'omubala oba omubala gwe batambulirako omulamwa ogamba nti protecting the gains and ensuring a qualitative leap into a high middle income status, nti okukuuma ebituukiddwako tugezeko okufuukula nga tukuba oluta olunaatuyingiza mu mawanga agali waggulu mwaga gasumuseemu mu byenfuna. Nze Kefas Mayumba ku lwa Spark Macha, abanange Wahab Ahmed, America Irene, producer Betty, Miro ku kamera, ababeera mu transmission, saako ne bannaffe omuli aba technical Tony n'abalala tubenyumizaamu. Tuddemu twerabe nga mundabye.